Coming up on AC Media. Uganda we tukyali tetunavaayo kulangirayo kintu kirala nti kakati obulimi n'obulunzi tebukyali mugongo twafunyeyo ekirala ekisobola okuyimirirawo nga tusobola okukyesigamako ng'eggwanga kati kitegeeza faawe twalaba tugamba nti katunywerezaawo emirandira gyaffe era yonna gy'oli ng'otulaba njongera kukikkaatiriza n'okukiggumiza nti obulimi n'obulunzi bw'obanga tolinaayo kyonna ky'okola ku ebyo ebibiri okyali bubi. Antoni yabagamba mbu tebalina ttaka yalundirewa kakati byebimu ku bintu olinga gatalina ttaka yensonga olaba ayinza okuba alinawo ku ssente omanyi obulimi n'obulunzi bwetaaga ettaka kubanga oyinza okuba nese naye weetaaga ogenda obiteeka naye wali abagamba nze We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. amanya n'eddoboozi Nabulime Esther abasinga bamanyi nga AC ku Atalk with AC Media Uganda kubuuzaako gwe nawe osinza okuba ng'otulaba. Thank you so much. Atulabira ku YPA TV ate naawe atulabira ku AC Media Uganda. Ate n'abakusubscribinga, please subscribe to this channel. Neya YPA TV bambi subscribinga. A lot is coming. Okay, naye ng'olunaku olwaleero tugenda kusoma. Tugenda kubaako ebintu tutapinge wano tutapinge wali okusingira ddala bintu byanfuna, bintu byakufuna ku ssente, ebintu ng'ebyo. Nga leero negatiddwako Mr. Sempije Charis ono nga PRO, okay? Abeera mwogezi. Sekamwa. Omwogezi w'ekitongole ekya YPA TV. YPA wenjoga kwa YPA ntegeeza nti Youth Platform Africa. So, by the way, nga tunagenda nnyo wala. Mr. Charis, how are you? I'm fine, how are you? Ng'olabise bulungi. Wali kusiima nawe olabika bulungi. Okay, thank you. So kobuze ku batulaba wano ku TikTok na wali then abatulaba okuyita ku AC Media, abatulaba nga muli ku YPA TV, abatulaba nga muli ku TikTok accounts ez'enjawulo. Manya nze Sempija Charles, sekama w'ekitongole ekya Youth Platform Africa, ekitongole ekyesobolayo okubeera nga kiyamba bannayuganda kubanga kyazuula nti eggwanga lyattu erya Uganda wonna woogenda obulimi n'obulunzi gwe mugongo gwaffe. Obulimi n'obulunzi tebufuukangako magulu. Backbone. Okay. Uganda we tukyali tetunavaayo kulangirayo kintu kirala nti kakati obulimi n'obulunzi tebukyali mugongo twafunyeyo ekirala ekisobola okuyimirirawo nga tusobola okukyesigamako ng'eggwanga kati kitegeeza faawe twalaba tugamba nti katunywerezaawo emirandira gyaffe era yonna gy'oli ng'otulaba njongera kukikkaatiriza n'okukiggumiza nti obulimi n'obulunzi bw'obanga tolinaayo kyonna ky'okola ku ebyo ebibiri okyali bubi. Antoni yabagamba mbu tebalina ttaka yalundirewa kakati byebimu ku bintu olinga gatalina ttaka yensonga olaba ayinza okuba alinawo ku ssente omanyi obulimi n'obulunzi bwetaaga ettaka kubanga oyinza okuba nese naye weetaaga ogenda obiteeka naye wali abagamba nze sina ttaka ate nga jjukira obulimi n'obulunzi waliwo ekirala kye twetaagako by the way nti si ttaka oyinza okuba ne fuuti nga tezikola bulungi so you need all that. So kisoboka kitya kakati omuntu ali eyo nga talina ttaka talina ttaka nga oba alina ettaka naye nga lyalina terimala nakyo kyogere ekyo nakyo kiyinza okuba nga nsonga nga ettaka lyange ndirina noyinza okuba nga lyolina terimala
kulima na kulunda. Kati ya Youth Platform Africa fwe we tuyingiriramu. Era nga tuyina enteekateeka etalina. Nti omuntu ali eyo nga oyagala kulunda. Omuntu ali eyo nga oyagala kubaako ne kyotandika. Naye nga ettaka lyonna terimala, ffe tugamba tulina ettaka erimala, gw'omulunzi jangu ffe tugenda kulundira. Oteekamu buteesi ssente zo, gwe nodda ewaka nodda ku ssimu yo, n'otandika okumonitalinga ebyobulunzi byo bigenda bitya. Kati waliwo bannayuganda bali abadde bakyekwasa nti ate nze nalibadde ndi wala, nalibadde nkola bwenti ne bwenti ne bwenti. Naye ng'ate tasobola. Kati mu mbeera efaanana bwetyo, faawo tujja tugamba nti jangu tubeere nga tutandika mpola mpola okubeera nga tukutandikirako ffe okukulundira ekyo kimu. Gwayagala ettaka ery'okulimirako tulirina, oyogera buwogezi, njagala kulima bijanjaalo. Ffe nga tukugamba ettaka eririma ebijanjaalo liri Gindi. Tinjagala kulima kasooli, katutwale Kibaale. Ettaka lyayo likyali ideal for maize growing. Ekibaale. Ab'Ekibaale mbatumiddeko era mbabuuzaako. Eyo yo kasooli waayo mulungi nnyo. Tosobola kumulimirayo ne bikusala. Kati ttaka tuliyina mu bungi. Era nga oli mutwala. Kati gonna the days omuntu yagamba nti siyina ttaka limala, ate siyina kino. Ebikolwa byonna weebiri bwe tweyunira ffe aba Youth Platform Africa. Kyovalaba awo wennyini wooli bwe tuva tukugamba tujja jjini gwalina smartphone teekamu YP egots. Ngulabe biki ebitambula. Omuntu ala ku mbuzi ze. Ngala ku mbuzi ze. N'ebirala bye tukola bingi. Mulunda ki? Mbuzi zokka. Embuzi ze tulunda. Naye nga ng'oggyeko embuzi tulina n'ente. Era oli ayagala ente kati ezo tetunaba kuzisimulula eri public. Ogamba tusobola okulundira n'ente, tusobola n'okukola bwe tuti. Tukyali ku mbuzi majorly ze twalirizinze to the public. Omanyi emabega kawo waliwo skandi yaliko era kibalaba mu comment section yawo ojja kulaba abantu abagamba nti muli babbi muli bayaye waliwo betumanyi betwawa ente ne batulimbalima ne bazitwala. Omuntu ono security eriwa atuuka ogamba ti no wayi kati YP eno gye mba nkwasa obuvunaanyizibwa ennundire kati ye ka security ako kali ludda wa. Obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo esi. Kaakati bw'otunuuliramu ebintu bino bwe bituuka ku kintu kya security naddala ku investment zonna abantu ze bakola, bw'osangangayo omuntu nga yeekuutira akadingidi nti nze bw'onojja ewange sigenda kukola bwe nti, nze bw'onojja ewange sigenda kukola bwe nti, kiringa bw'onoosanga omusajja nga buli waabeera atandikirawo n'agamba ono nno mukyala wange, tokimanyi nti oli mukyala wange, bagamba abo nti nze bbaawo, omanya there is a problem somewhere. Okitegedde bulungi nnyo. Kati for Youth Platform Africa ebyaffe si byakwogerera. Omuntu bw'ajja gye tuli tusayininga naye contract. Ng'oggyeko ekyo tukutwala bukolokolo kubanga gwe mukama waffe ne tukutwala tukugamba embuzi zo ziri wano. Faamu yo yiino. Embuzi zo tuziteekako taaga ku matu gaazo. Amannya go. Ekikwawula ku investor omulala. Ebyo byonna tubikola lwaki? Tukulaga obwannannyini ku kintu kino. Ojja kwesanga nga abo abanyumya byonna gye baali eyo nga tebaatuuka ku level ng'omuntu asobola omutwala n'amutwala wali wennyini wegeeserera. Tugamba nti funa contact y'omulunzi, funa contact ya farm manager asigalawo akubuulire. Kati afu bwe tutambulira. Obwesige myaka 12 gye tumaze nga tuli mu operation. Kyova olaba nti abantu bangi batweyunidde kubanga ebyaffe byabwa birambulukufu nti w'obyagalira wonna osobola okubeera ng'obituukako. Awo tuli nkugambye ku YouTube channel tuli ku YPA TV then ne S Media Uganda. Go and atamba subscribe, please go subscribe to these channels, liking oli oyo ayagala okulima n'okulunda, you know. Yes, n'ebirala n'emisomo egikwatagana ku byenfuna ebintu ng'ebyo genda ku YouTube channel zaffe S Media Uganda then ne YPA TV obenga ate osoma wantu yinza okumalawo essaawa ng'emu ebino otabitegera bulungi naye bwe bwatotegedde atotya n'ennamba z'essimu bajja zikuwa obenga osobola n'obbakubira n'obakyalira ku ofiisi. Balina ofiisi nno nnyingi. Tulina ofiisi 2 Nambirira. Emu eri wano wentudde olwaleero Emmengo.
okay omanyi nakyo kirungi nnyo okukola n'omuntu ng'alina woofiisi olina wootandikira noga kati ono bwemba munoonya ewomusanga mumanyiwo musanga wano then ne nansana nebe nojja kuba bitugamba weewaawo so abategedde ku YPA bisinga tunuza tubyogeddeko tujja kuba twongera okubimanya YPA njogera ku Youth Platform Africa. Yes. Then olunaku lwaleero twabadde tulina topic gye twagala twogereko tuli mu financial literacy era nga ngenda straight ku kibuuzo kyaffe ekya leero bantu bangi twetwogera ku budgeting balowooze neya government yokka balowooze neya President Museveni yakasayija eya wano yakasayija swi katuli mu budgeting ey'omuntu wa bulijjo gwali ku YPA TV nawe ali ku S Media Uganda so Charis tugende maaso budgeting kyeki katukiteeke mu lulimi olwaffe olwa bunnabuddu yembalirira abantu bonna abayina bye bakoze ne bikyusa obulamu bwabwe bamanstalinga oba bakenkuka mu kintu kye bayita embalirira abantu abasinga obungi balemereddwa okutuuka balina okutuuka kubanga embalirira yaabwe yabalema okukwasaganya buli mbalirira lwekulema okukwasaganya ne banakwata akawumbi ka sente ne bakakuwa esi ogenda kukali okatandikira ku sente esooka okutuuka ku sente esembayo abantu bangi balina opportunities nyingi nnyo n'abamu batulaba essaawa eno omanyi buli muntu ekimutawaanya nze kino kye nazuula amanyi gye kyatandikira buli kizibu kya muntu kyalina essaawa eno mu byenfuna amanyi gye kyatandikira kubanga buli muntu yenna Katonda yali amuwaddeko omukisa naye omukisa guno kubanga yali talina mbalirira embala eno eba mbala it is a character olwaleero era olweso omulamu mulungi nnyo nti bannayuganda tulina okufuna embala ey'okubanga osobola okubalirira buli lwobanga tosobola kubalirira n'obulamu bukulema okubalirira ne weesanga ng'oli akeera ku makya ng'atambula fwa ebintu byabikola fwa tabalirira ne bw'aba ali fwa omanyi n'okulya kwetaagamu budgeting so okusanga omuntu n'akeera omugoyo ku makya zigenda okutuuka mu ssaawa 7 ez'emisana ng'embeera yamutabuseeko dda ngagamba ki ekiddako nga takitegeera kiki kiddako ebintu byafuuse bizibu teyabaliridde kaakati ebyenfuna byonna bitambulira ku budget bw'obanga onookyusa obulamu bwo oteekeddwa okubeera ng'omuntu wa mastering ekintu kye bayita budgeting kyova olaba nti osangayo abantu bo nga obulamu bwabwe bo balemye okumaintaininga lwakubeera nga bo baspendinga just anyhow agula ebintu by impulsive ali mu arcade kalwaliwo nawinza okubanga ali mu arcade naye nga akanyama kali mu kulya kayiseewo kati kabadde ku budget niye mwana abadde ayitawo oba obunyama jangu oba obunyama bakyajabulireyo kati batayagala ali kanyama nga sente ze yazikuze nati bwe bwavu obwo amanyi goteekamu okukola obwavu ge wetaaga okukola obugagga gwe ojja kulowooza nti seerumya ndyako zange naye z'olyako ozigyeewa zirieko bw'obanga z'olyako zigwa mu bajeti yo lya senene bweyita lya ow'ebinyeebwa bwayita lya ow'obutungulu bwayita lya ow'omulondo bwayita naye kola ki lya byonna lya kasita kibeera nga kiri muki mu bajeti naye nze ejja kubuuza kibuuzo nti ezo z'olya ozijja ku ki zijja kuba ku capital kakati oyinza okubanga gwolabye ese atumizza KFC n'ogamba nange bandeetere food hub nga werabidde nti waliwo eyampadde abantu batutuwawo sente waliwo abantu abampa ku byokulya okitegedde kakati oyinza okubanga gwolowooza oli zaalyako ali ku magoba kumbe gwe nawe gwezotandisa okulyako oli mu kulya capital neza n'ogamba nti oli gundi alabika mulogo naye nga neweerabira nti ye zaalyako yazibudgetinga so bannayuganda tulina okuyiga ekintu ky'okubudgetinga era budgeting kyekintu engeri omuntu gy'atematemamu sente ze z'aba ayingiza
Katushwale bwe tutyo. Engeri gy'otematemamu ekyo ekiba kiyingidde ewuwo kye kisinga okubeera nga kikulu. Oyina sente zo ozitandise ko otya bwe zijja okola otya ekyo kyokola kye tuyita budgeting. Ekyo muna Uganda ali eyo tukyali ku budgeting banyonyodde banange sente tetuganye mu abazikola badia naye nga tonnazirya soko budgeting okitegedde soko budgeting tukyagenda maaso ekibuuzo kyaffe ekyokubiri Charis how important is budgeting in one's finances? Bulungi bwenkana ki mu mbalirira mu byensimbi by'omuntu? Kibuuzo kirungi nnyo. Nja kukiddamu bwe nti esi abantu ffenna tufuna omukisa ne tuyingiza ssente. Ne tukolako ku ssente. Waliwo n'abamu abazifuna nga tazikoleredde. Nawangula lotale abadde ayita nagamba ondabikidde bulungi. Funa ekyemisana n'akwata ekizike n'akikuteekamu naawe oba oyingiza. Kati obukulu bw'embalirira mu byensimbi by'omuntu byebiriwa kyekibuuzo ky'obuuzizza. Kati nze kino kye nazuula ne bw'osoma obutabo bwonna ne bw'otunuulira obulamu bw'abagagga bonna ekikola enjawulo si ssente meka z'oyingiza naye engeri gy'ozitematemamu kyekikuumira mu bwavu oba kyekikuteeka mu bugagga. Bangi bafuuse bannagagga olw'okubanga baasikira eby'obugagga naye nga tebaalina nnono zikuuma bugagga. Kati abantu bangi beegomba okutuuka mu bagagga naye ng'ate batya okukola abagagga bye bakola. Kati kyekyo ekibuuzo ky'ombuuza kye njagala okuddamu nti omuntu yenna atulaba essaawa eno oli ku S Media oli ku YPA TV kino ky'olina okumanya bw'obanga onookyusa obulamu bwo ekisookera ddala buli kasente konna k'ofuna oteekeddwa okubeera omwetegefu okusooka okuggyako eza Mukama. Kati tuyingidde mu budgeting bwe bukulu teriyo mugagga atawa kimu kya 10. Abasiraamu bawa zaka oba zakat. Abasamize nabo bayina ngeri gye bakiwaamu sadaka oba bazaayo mu bigali. Nze mbadde mayi sadaka so bakiyita sadaka nakyo kirala yo sacrifice. Eno tithe kimu kya 10 bajjajja bawo n'ozokola abamu ayinza n'okuyanga bo bamugamba oleeta mwanyi nga buli wafuna essente olaba omusajja butaggwako matu bagayita matu amatu g'emmwanyi nga ye buli ssente gyafuna bwe papa asooka kujjako nusu ebyo n'agula ettuli emmwanyi ku bukadde nga 1000 ke kawumbi n'ajjako nusu ebyo n'agula nga kyekimu eky'ekumi. Bajjajja abajje mu ddiiro kati mwe abasootiizi n'aziteeka abasemu nabo bawayo zakat. Abana ab'enzikiriza endala balina ekimu eky'ekumi abalokole bawa ekimu eky'ekumi abakatuliki nabo bonna bayina endobolo bo bawa ndobolo abakatuliki. Kati buli nzikiriza yonna lwaki bakikola kubanga bakimanyi nti Katonda yatuwa amaanyi agakola obugagga. Ekyo ng'okimaze ekyokubiri abantu kye basinga okwerabira buli ssente yonna gy'oyingiza kati tulemate tuli ku budgeting kati oteekeddwa okubeera ng'omanyi okwesasula. Okwesasula otegeeza ki? Buli ssente yonna gy'ofunanga oteeka okuggyako 10%. Buli bagagga tandikira ku abo bonnyini bennyini gwe boyinza okulowoozaako atulaba essaawa eno balina ssente ze bateeka wali nga zaabwe zakwesasula. Kati abamu ekizibu kye bayina n'omu atulaba essaawa eno kyayinza okulowoozaako nti zino ez'okwesasula zibeera za kulya. So nga ssente ezo tezibeera za kulya. Ssente ezo ze tukozesa okukola investments. Kati omuntu ali eyo ng'otuuse mu myaka ng'egyange nga kino obadde tokimanyi tokikolanga nako gwe nkugamba tandika okubeera nga weesasulanga 40% ku ssente z'oyingiza. 40% bannene nnyo. Kati bakwadde emitwalo 10 weesasuleko emitwalo 4. Emitwalo 4. Ezo zesasula nayo manyi kye zigenda okukola za investment. Kati bwe tugamba paying yourself tetugamba nti weesasula genda ogula obugoye. Nze mbadde mmanyi okwesasula kugenda ku KFC kati awo ngula obugoye
abantu we basuuliraawo nti ye olufuna sente emitwalo gye 10 ajja kusooka kulowooza KFC agamba na twabonaabona obwedda nesasudde kamala okutumya n'atumya awo enkoko n'atumya embuzi n'atumya ebirala byonna ebigenderako n'alya ng'agenda okufa neweesanga nga ku mitwalo 10 emitwalo 6 agispendiza buspendings n'asigaza emitwalo 4 kyokka kweje ena kwalina renti kwalina n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kati kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna nga onookuuma ensimbi okusooka okumanya bwe zituuka nkolaki. Kyobala bakuwa amagezi nti bwofunanga sente before you do anything sooka obeeko wootuula okakane. Abantu kye batamanyi nti buli lwoteeka sente zo mu nsawo oba oziraze ekkuba ery'okuyitamu. Sente zezira kuziraga. Gujje ekyegendereza otambule n'emitwalo 10 oba mmeka. Oyinza okwetooloola ekibuga Kampala. Ogenda okuddamu okutula mu nsawo nga mutuufu naawe tosobola kunnyonnyola emitwalo 10 kiki gikoze. Ziba zaweddewo dda. Naye kaakati okukikuuma ekyo olina okubeera nga wabajetizi. Nogamba enyingiza zino sente ng'amagoba ziyingidde oli azimpadde nkola ki. Oteekeddwa okubeera nga olina obusawo buli mukaaga obukulu obugaggawaza. Bumeka? Obusawo buli mukaaga obugaggawaza. Bona tubumenye. Tubumenye. Akasooka. Yiga okwesasula. Akokubiri. Jukira akasookera ddala kali nkogeddeko wali kyekimu eky'ekkumi. Siku nsonga okkiriza ki? Wonna okkiriza. Bino bye twogerako the principles of financial management. No. Soko jeke ekimu eky'ekkumi ekiteeke wali. Kiteeke wali oba okkiriza ki oteeka okuba nga olina wokkiriza. Nkongera bagamba oba oli musamize olojinza ogamba lwaki wonna wooli. Kati wali abira badaga abaraka bo balokole oba bakatulika. N'oba nga tolina ddiini ekyo kyokkiriza teriyo omuntu atalina kyakkiriza. Okay. Tulabye tithe ne tulaba okwesasula ekyokusatu necessities. Oteekeddwa okubeera nga olinayo akabokisi ka necessities ngako kali awo. Omunamu mugenda mu 10%. Kati bw'oba ofunye emitwalo 10 manya tithe giteeke wali weesasuddeko 10%. Necessities ezo ziteekeko 50% in fact. Tugende mpola abantu bange wana bali ku S Media Uganda YPA TV wonna wootulabira batitebe bulungi. Necessities kyeki? Maba nti babimanyi. Necessities bye bintu ebikuyambako mu bulamu obwabulijjo. Okay. Ngachi? Renti, biiru z'amasannyalaze, gano mazzi, sukulu fees, emmere. Ebyo byonna kugulako sabbuuni manda, gaasi aweddemu. Ebyo tubitwalira mu necessities. Ebikuyambako mu bulamu obwabulijjo. Bye bagamba mbu it's a necessity, not a luxury. Nagamba nti bino necessities. Oli nagamba bino luxury. Byakwejalabya bino byo byetaaga. Kama nibaya bino okubaawo. Ate waliwo ebintu ebimu nga byo neba tebiriwo obulamu bukola butya butambula. Kati bino ebirina okubeerawo obulamu butambule byenjogerako ebyo olina okubiwa 50%. Gwali ku S Media, gwali ku YPA TV, wali badde ofuna nafunye kampeni kubanga bino mu university tebiriyo. Toyina wosobola kubisanga oteekeko wali omaze okujjako ekimu eky'ekkumi weesasuddeko 10%. Kati kyolina okuddamu okutunulira ekirala ze necessities ezo zigendako 50%. Kati osigazaawo kinaki? Wasigaddewo 30%. 30%. Ngaawo twongera okumenya ekyokuna tukirire ekyokuna emergency. Tukoyo okulaba abayimbi nga mutuzungirako. Si bayimbi bokka ssebo. Menyayo naawe abalala. Bonna waliyo ne abafamily abatudde ababeera wa. Buli kaseera buli olwala bakutadde ku kitanda. Tibanange mu musondere serebu wammwe naye nga abadde ayimba. Simanyi kino esibye ku bayimbi. Kale twogere nga abadde akola. Mubadde mu company abadde akola. Debale okabakuba ebifaananyi bamutaddeko waya bamutadde wano waya endala ziri eno endala ziva eno wansi. Mu byenda nanga mananga ali ku bupiira. Naye ng'obadde okola bulijjo obadde okola ki?
mu nsawo yo eya emergency mulimu ki omuntu yena kimukakatako kubeera ne wateeka kasente ka emergency ne luba 10 weruti ne bwe luba 10 kati lwaki oteekamu 10 nga tukuwadde principle bwetambula buli sente gy'ofuna ozitemaatema otya kyekyo kyetwogerako budgeting ofunye emitwalo 10 ogitemaatema otya nga tonalowooza ku mbizi ensiike ayagada ku mbizi madde sitegedde ey'okulunda oba ey'okulya kyonna kyekiri oba ensiike kati buli muntu wakitegeeredde kyejogerako tugere maaso tonalowooza ku nkoko ofunye emitwalo 10 gizze mu nsawo yo bw'obanga onookyusa obulamu bwo bannayuganda tuve mu bintu ebyokwekaza omanyi abantu abamu bali mu showbiz oli agenda nafuna obusente n'alyoka busprashinga mu kibuga Kampala abo baavu bazibu teriyo mugagga amansa sente bwatyo kyova olaba nti bwe zibagwako badduuka tebasiibula na kusiibula gwe bakima ku kisaawe ng'ayingira ava bamuyita musama addayo nga musamaavu alinya na baasi bigambo bya Mr. Charles abanyonyola okitegera kyeŋŋamba kati gw'oli eyo gamba enze nina sente tebazoogerako bwogezi sente ziyina ennono zaazo zezino zetwogerako ofunye emitwalo 10 tugerereza ku mitwalo 10 gwafuna akakadde nawe gamba nfunye akakadde gwafuna obuwumbi gamba nfunye akawumbi nga tonalowooza ku kintu kyonna kiki ekirina okusooka kyekino kyetwogerako era singa tukiteeka mu nkola kyova bwe muntu ajja mu IPA n'agamba nga muli bato emyaka mito kiki mwe sente mwazijjawa twamanya ennono ezikuuma sente tukomye wali ku necessities tugiwadde 50%, tulinawo 30%. Emu tugijjeeko tugamba teeka ku emergency. Ng'ofunye sente emergency namwo suulamu mu kasuwa ako bwe kaba kasuwa oba kakebe oba akawunti wandiika wansi taddemu 10%. Pomala okuziteekamu ebyo tukkiridde wansi tumaliriza tithe ogimaze tumaliriza pay yourself necessities then emergency tugenda ku kyakutaano kati genda ku education okwesomesa oba bakusomesa okwesomesa kyonna bw'oyinza okukitwala waliyo abantu abalowooza nti nno bwe kubanga yafuna certificate oba yafuna degree oba PhD nti kati muyivu ate bifunika bameka abatanaba bifunika okimanyi nti abamu bye basoma dda nti n'emabega wano juzi wabiwulira wano mu Kampala nga biri expired oyinza okuba nga byewasoma wali tewalinajja bino bya IT basomesa babitukola ebyo naye twali twasoma nga mwasomera ku buseekende n'ogatta bbiri gattako bbiri kati abaana bali ku calculator za scientific kati ezo nazo zavuddewo kakati abantu bali ku bukiipu anyiga mu kibatu bwati bwati anyiga bunyizi bwati nga bali ku calculator n'akuba n'ateeka wano bwati nga tolaba simu naye ng'eri munda muli munda mu mubiri technology wetuuse Uganda webiri ebyo bijja kale tugenze ku education giteekeko 10%. Tetukugamba gwatulaba ku S Media gwatulaba ku YPA TV gwatulaba wonna wootulabira essaawa eno tetukugamba nti kwata sente ddayo mu university ddayo mu ssomero genda abantu bava wano e Uganda n'agamba ngenze mu conference mu US n'agamba ngenze mu South Africa kumalayo ennaku 2 tulinayo conversion n'asasula air ticket nga tebagenda musasula sente naye ageze kufuna magezi akomewo ng'olufuna sente onoonya kibanda kya mipiira anti mpagira nnyo Arsenal noti owagira nnyo Arsenal naguze omusambi gundi yantuteko sente gigi n'ontunuulira nga tomutegeera oluvawo n'agamba nti anna kati lwaki onjogerako owagira ndi wa Arsenal naye bwentu nange bwenjogera naguze kati ndi mukulamuza zasimanya Vampino zesimanya na mpira simanya Vampino yakuba ennyo Vampino buyimbi yogera ku mpwayo omuzanyi neme kuswalira ku Arsenal Arsenal twaguze omuzanyi awo katubulire kubigenda maaso mu Arsenal kyemanyi nti tukuba twakubye Man U gwe gwasembiyo kati ekya na Everton awendi oyina Everton ani azanya namba emu mu Arsenal tugende maaso wow tuve
tubeewaawo tubeewaawo okiregedde kati nomala sente zo zonna nga zigenze okulaba empiira mirungi naye solonga zo okikolera mu budgeting I have no problem kati goyinza okubanga okikola era kyemmanyi toteekwa kubanga toyinza kubanga okikola bukozi naye oyina budget yo okitambuliza kakati education nomanya nti ebyensimbi funayo sente zo manya nti zino za internet funayo nti omanye nti gadgeting keetaaga genda ogule ku butabo soma ku butabo eyo na education noonya amagezi tosobola kutambulira mu mulembe guno omutebi gwe tulimu ng'oli ku magezi ag'ekinaana tulimu kati mu kyasa kya 12 oyinza okubanga okyatambulira mu kyasa kya 19 eyo twavaayo dda mu kyasa kya 19 essimu eyasooka yali Ericsson ng'eyakakataala $1.5 ninze kati ne bw'ogimpa nziruka emisinde ngikulekera awo nga nnene bweti eringa block ni abaana bagiteekanga wano ng'olina ky'omugamba ne kati abaana bakwata maaso mukaaga simanya maaso meka iPhone 15 eri ku kadde 7.5 price ya ku million mukaaga n'emitwalo 7 paka ku million 7.5 kisinzira woguze 15 awo wetuli ya wetuli era abaana batandise okukola order simanya bayatusedde Uganda nenga abaana batandise okukola order iPhone kyeyo 15 ina 15 Pro ne 15 Pro Max kati eriwe eriko anti ebadde ko 14 yeweddeko katugenze ku 15 ka 15 yegenda okutandika okubeera actually yatandise kati olaba oli kumpa magezi awo kati ndi mukuyiga kuba kati nze mbadde eri mabega nnyo tuli ku 15 kati bukadde 7 watu kalina tokwata simu omuntu n'akwata essimu emu nga esinga omutwe gwe ebbeeyi nekyo kyogedde kyobona baze ngamba abantu betwogera ku budgeting tulekera okugula ebintu by impulsive olw'ekinyumo kyenjogerako ojagaza ki mulimu abantu abamu nze nina omuvubuka gwe nagamba ekikwambaza engate y'emitwalo 5 ng'olinnya boda yaki agenda kujoga olagawa ojogaani okimanyi nti abantu bambe twitako mu kubo tebafaanayo biki byoyambadde gwakimanya nti oli mu bya bbeeyi nga wolina okutuuka olina kusooka kwennyonnyolako ne bagamba mumulabye omukazi ayiseewo ng'ayambadde olugoye bw'obanga abantu tebannatuuka ku gwe ng'omuntu kugamba nti Charles abadde wano tolina nsonga ekukwasa simu efaanana bwetyo kubanga twogera ku budgeting kambi bagambe banyige bulungi bakulekere comment nze nja kuba nziruse adonosaga oli ayina nejasula wazibu okwa identifyingayo naye nga bw'oba oyagala okumudescribinga olina kunnyonnyola byakutte naye nga ye talina amumanyi kubanga talinawo kintu nakimu kyakoze kyekoledde nga bagamba mwamulabye yabadde mu kasaati ka black lwaki baogera kasaati nga gwe omuntu ayagabadde akambadde wooli zabayo kafuna akantu nkalaba bw'obanga okyali ku level ng'abantu okukunnyonnyolako balina kutunulira bikwetoolodde mwamulabye yakoze akaviiri babuyita batya ka ponytail bukyali simanyi awogeze sijja kusobola ogenda kunvumya abantu kaba kutwaleganye anti twogera mazima bwe kituuka ku byenfuna twogera principles mu Luganda ze nnono buli maka gabira n'ennono yaago mu Buganda abakyala bafukamira era bw'osanga omukyala ng'agenze ku ppinga ayimiridde otyamu nga agize bugizi bw'ati ono waawa ng'obanyonnyola nti tuli baana b'omulembe omutebi abana bakyusizaamu obusanga ku ccupa ogamba kaakati awo kyetuyita education giteekeko 10%. Tusigazaawo kati emu ey'emu kwe kuli fund and donation. Buli mugagga yenna ekimu ku bintu lwaki abagagga tebagweebwako baleebeesi kubanga balina ensawo eyo. Kyokka bana baleebeesa abakwata ensawo. Okay. Buli mugagga yazuula ekyama emikisa gy'abana abanaku gimukolera nnyo okumukuumira mu kifo ekyo. Okiraba? Omanyi alina bawagira olwaleero tulina bato waliwo akayimba akayitawo
Nobamve ku show. Tuyana mat. Kakati njogera ku nsawo ekola ki esembayo. Oba badde bawandiika abatula basimanyi. Esembayo eyo ya 10% is donation and fund. Bwobanga onogaggawala oteekeddwa okubeera ng'oli muntu amanyi kye bayita okukuuma ssente. Tuve mu mbeera y'okutuuka ku mikolo n'ogamba nja kuba wa kureti za soda 10 naye nga gw'omala n'omwezi nga tonywedde yadde ecupa ya soda eyo. Ne bakubenga naye nga naawe okimanyire ddala mu kasawo aka donation temulimu yadde n'ekikumi. Osobola okubeera nga mu necessities mujjudde nga mu emergency mujjudde oli ng'ayina ekizibu kye tekibeera kizibu kyo toli wa UN. Sente z'oteeka okugaba kyova olaba osanga abagagga nagamba omugagga oyo mukodo ayina sente naye takola ki aziyina naye ziyina mwe ziri mukali akasuwa kali akasawo kali akalimu ez'okugaba kakalu kali gwe zino z'olaba ayina za bizinensi. Bw'osanga ese ng'atambula n'ogamba nange kikaze ekyo tekivaako yadde ekikumi kikivaako singa oli kisanga nga mu nsawo eyo mulimu ekikumi ekyokuvaako. Kati omwe muli ne fan mosanga nga abantu bagenze ku beach bajoga bagenze ku bato emikolo n'embaga okusonda ku sente ezo zitekwa kubanga ziri awo wano ku donation yawo bw'otunulangayo nga temuli sente newakubadde ng'olinayo emiliyoni zo 3 ziri wali towa abantu sente mulekanyiige muwedde sina muntu genda kuwa sente. Kati awo twogedde ku budgeting tuli ku financial literacy abagagga bonna kyenvudde nkugamba nti tebagwebwako ki baleebeesi kubanga balina ensawo eno ebamente yininga era kyova olaba ojja kusanga abasajja nga ba Elon Musk ojja kusanga abasajja nga ba Jeff Bezos ojja kusanga abasajja nga ba Bill Gates nga bajja eno mu Africa ne bakola donations. Lwaki bo bamanstalinga principle of financial management nti bayina principles zino ze batambulirako. Bana abazungu abajja eno ne batu donatingira ebintu tebayina banaku naye lwaki bafuna ez'okudonatinga bazi budgeting afuna akasenteke n'akimanya nti musama ngenda Uganda najjanga akakuuma mwaka mulamba gugenda okugwako nga badde asuulayo ng'ayinamu omutwalo gwa $. Nga gino tugamba nanga abazungu so nga naffe abaddugavu tukisobola. Naye kakati waliwo atulaba olwaleero nga ne beekuŋŋanya ekika kyonna essaawa eno nga bakuba kibooko baweze akakadde tebakalina kika kiramba ne bakusiba naye nga tebagala akakadde omutta bannange kyovula bannagambye te buli muntu byonna ebimutawanya mu byensimbi amanyi gye byatandikira naye ng'ekizibu ekisinga okukubeera ekikulu abatulaba kyenjagala bamanye tuyige okukwata ennono z'ensimbi. Bwe tunaaba nga tetuyize ekyo tujja kunenya gavumenti eriko ne bweneevaako ne tukomyawo kuziri ezasooka oba ne tukimayo kuzijja mu maaso eyo waliwo n'ezijja oba zinajja ddi simanyi naye zirijja teriyo gavumenti ejja kujja ekuwa essente. Era ntera okubuuza abantu nti oli agamba nti gavumenti ezize nga zibaawo tezirina kye zikoze nga mubuuza bajjajjaabo abaali muziri nga tonnazaalibwa nakuzaalibwa bo balaga kaki. Ekitegeeza ekizibu tekiba ku kintu kyonna ekizibu kibeera ku ggwe mindset kasita olemerera okukyusa kano akatwe fenna oba oli alina ogutwe gunene oba katono bannasayansi bagamba bwe bati fenna tulina grams ebyo 5 ez'obwongo obwongo bwaffe buzitowa grams 5 oba oli alina akatwe katono ng'eŋŋuumi oba alina omutwe munene nga bbaafu grams 5. waliwo abamu betulaba netulaba nga omutwe nga guyinza okuba gusukka mu 5 obwongo bungi nnyo obwongo nga bungi nogaa naye buno obwongo bwono kyeka busukka mu 5 oyinza okulaba egundi ensawo y'ebyoya nolowooza nti ezitowa kumbe byoya era nga bw'obiwulira nga bikoma bukomyawo. Kale tugende ku kibuuzo kyaffe ekyokusatu bizibu ki omuntu byayinza okufuna singa batabudgetinze bulungi byansimbi
byabayolekedde okufuna maasawo singa batabudgetinze bulungi ensimbi ye kasita omuntu alemerera okubudgetinga obulungi sente ze ekisookera ddala tagenda kuggwa mu stress buli lunaku ye stress zigenda muggwako era omuntu oyo kasita olemerera okubudgetinga togenda kuggwako mabanja olwalera amabanja agasinga okutawaanya abantu gava kubanga balemererwa okubalirira era abantu kiri kye nagambye nti abantu balina okuyiga ekizibu ekisingira ddala okubeera ekinene balina okuyiga okuspendinga money with impulsive spending yeye y'okukyamuka era buli muntu wano kyenva musaba alina okumanya kiki ekindya ekyo badde okimanyi nti buli muntu alina ekimulya kugambe ki waliyo abantu abamu ng'ekimulya bya technology nga ye bw'alaba essimu ezze eyakola kyonna ekisoboka afiirawo waliyo abamu ng'ekimulya mmotoka ng'era ye bamumanyi abazituusa eba yakatuuka bweti nga bamukubira alina ogifunako eno wakirabye eno erimu esi esobola okuleeta otuzizi ne bamuwaanire kubanga bakimanyi ekyo kimulya kati buli muntu yenna alina okuyiga n'amanya nti kubanga bw'oba tosoose kufuga ekyo ne bino byetwogereko ebya budgeting bijja kukukalubiriza waliyo abantu abamu nga ye ekibulya budress nga bw'otuuka mu wardrobe ye alina engoye nga mutwalo nezitamutuuka ye amanyira eyo nti lwe naguze lwabadde lutono gaye amala kutwala kintu ate waliyo abamu nga ye ekimulya maa kino kyogere ntya kakyogere nti bakazi ng'ekimulya bakazi nga ye ne bw'abanga yalidde ku makya ne waba wayitawo ku ssaawa 4 abeera nga gwe bakumyeko omuliro kati oba tosobola kubudgetinga sente zo kubanga olina ekikola ki ekikutwala kati buli muntu olina okusooka okumanya wiki point yo bwekituuka ku byensimbi eriwa kati ate waliyo bba abamu nga kulya nze nina mukwano gwange ye amanyi mu Kampala buli kafu akafumba emmere ennungi semanyi eraba esi ate waliyo bba abamu ng'ekimulya perfume ng'asobola n'okugula perfume ey'obukadde 5 nga ye toyina kirala kyonna kyoyinza kumugamba so mu mbeera eyo bwe tuba nga twogera ku ngeri ki omuntu gy'asobola okubeera nga yeeyambamu okuva mu mbeera asobole okugenda mu mbeera eyeeyagaza mu mbeera ennungi olina okuyiga ekintu ekyo n'omanya nti bwe mba naatereera mu byenfuna mbeere nga nsobola okubudgetinga obulungi nina okufuba okulaba nsooka nnyini okusooka okwekolamu life inventory ne weekebera ogamba naye mu butuufu kiki ekindya kubanga bw'onooba tozudde wiiki point yo ojja kuzifunanga nga bwe zigenda ng'olowooza waliwo akuloga naye nga ate tewali akuloga awo we tuli banaye mubaleginga sente baana mmwe kikulu nnyo kyoba olaba mu youth platform Africa tukubiriza abantu bwe tuba twogera nabo nti kiki kyoyagala oyagala kuyingira investment kiki lwaki ogiyingiramu ffe tuli mu bulunzi bwa mbuzi mejale era omuntu ajja n'asasula embuzi y'emu $5,500 oba n'asasula stock namba $2,750,000 naye ffe ekikulu si kya ssente zino z'ogenda okusasuza naye tageti yo kikyoyagala okuggusa kubanga ekyo kyekikulu omuntu nga tonnamanya ekyo nga tolina tageti gyoyagala kushutinga tosobola kutuukawo wali kubanga twakizuula ekimu ku bizibu ebisinza okusiba abaddugavu mu bwavu tetwagala bintu ng'ogenda kubifunamu oluvannyuma lw'ebbanga twayiga nnyo omuzimu guno ogwakagwirawo gwatulya ogwaleero njagala nkya buli kimu nkyagala nkya ateekamu kati agamba nfunamu ntya ogenda kulanga omwezi ogujja agamba nga tebitambula kyova olaba okutandika kirungi buli muntu ayinza okukisobola naye okumaintaininga awe wava embeterezi kati olwaleero oli wa mukisa gwatulaba
nti osobola okulira ebigambo bino byotagenda kuwulira ku university kati gwasalawo nogamba nti okay nja kukola kino gwasalawo nogamba nti nze ngenda kusalawo kino kubanga kino ekyobugagga it is a personal choice. Tukyalina Mr. Charis noza gwali eyo mulabi waffe atwabira ku YPA TV ate nabwe atwabira ku S Media Uganda bintu bino bitegedde bulungi naye nga tunagenda n'ekintu kyenjagala Mr. Charis otutangazeemu katono nina ewantu wenabadde nsoma ejjo nendabako nga balaga nti waliwo main elements ezikola personal budgeting ziringa 3 ng'esooka income endala expenditure so nendala saving just briefly nyonyola income expenditure ne saving tuve wano yabimenyemenye bulungi bwe twogera ku income yengeri omuntu gyayingizaamu sente ekyo kiba kikulu nnyo ebiseera ebisinga obungi ng'omuntu nakola kintu kyonna olina okusooka okumanya sente zo zigenda kuyitirawa kubanga si buli wantu nti wayitawo sente buli wantu wasobola okubeera nga wafulumya sente naye ate si buli wantu nti wayingiza sente kati mu bulamu buli muntu oyinako that point katonda nga gye yakuweeramu omukisa kati eyo osobola kugimaintaininga nga osalawo n'obeera good at one income yo ebeera nungi singa obeerako ekintu ky'omanstalingamu olwero bwe twogera ku mikutu egiriko ebintu ebiyigiriza egiriko ebintu ebinspiringa omukutu tosobola kutandika mukutu n'oweza emikutu ebiri nga tonnakoona ku S Media lwaki kubanga awo osobola okusanga ebintu ebikusobola okukyankalanya obwongo n'ogamba ne bukukubako enfuufu era bwogenda ku S Media ojja kumanya nti byengenda okusanga wano sigenda kusanga yo bali bwereere nensangayo ebintu ebinspiringa kati you are good at that okitegere kino kifaana bwekiti kati buli muntu yenna nga income ye nebeera nnungi kusooka weezuule kiki abantu kye bamanyiiko bw'obanga otunda bikwanso tunda ebikwanso toteekako mpiso bantu bakimanyi nti bw'oba oyagala ebikwanso nga tebanalowooza ku kintu kirala kyonna awo kati mulimu kampuni ezimu bwe twogera ku bintu ebya plastic olowooza ku kampuni ki komaawo naye yekka yekola ku plastic kati gwejo basalawo ne bagamba nti twakizuula ab'e Uganda tebajja kusobola salamikisi ava China bawe plastic kyokyova olaba ojagenda ku tebo z'abantu ojja kusangako plastic obukobo bwa plastic buli kimu bugundi bwa plastic lwaki awo kati waliwo n'ogamba nti mu bayimbi abakyala e Uganda muyimbi ky'omukyala nti ono akikuba shiba kalungi anti owulidde ate wasukawo zimane ombuziza tugende wala okitegedde kati oyo omanya buli muntu yenna ayagala okuteekamu ensimbi mu muyimbi afaana bw'atyo ajja genda awo kati gwe ali ekyo oyingiza that is the income bwe tugenda ku expenditure omuntu kyekiri kyenjogeddeko olina okusooka okumanya kiki ekikulya okimanyi nti buli muntu alina ekimulya otunyonyodde ekyo kinyonyodde bulungi nnyo kati gwe okukontrolinga expenditure yo kintu kikulu nnyo naye oyina kutandikira ku point of your weakness kiki ekikulya bw'okizuula nti bakazi dduka bw'okizuula nti nyama dduka bw'okizuula nti travel wali abantu abamu batambula nga bbira mpango asobola okulinnya ennyonyi n'agivaamu nga bw'agiddamu n'omugamba okimanyi nti tewali nawulire nti waliyo exhibition n'agenda n'abeereyo n'atangaala obwongo n'adda nyonyi nga yazifuula bugaali kole nnyo kina okulinnya ku nyonyi ekyokusatu oyogedde ku kintu ekya saving saving mulungi era omuntu yenna atulaba njagala kugamba nti okusavinga kirungi naye ekyo toyina kukirwamu bw'obanga onookyusa ebyenfunayo oteekeddwa okubeera ng'omanya wa awali principle wogenda okusavinga nze siri mwogezi wa banka naye nasavingakako mu banka bakuwa kati essaawa eno bali ku 13% buli mwaka sente zoteekayo nga fixed deposit ng'osavinga ne banka bw'oteekayo akakadde okukola amagoba ag'akakadde ng'osavinga mu banka kikwetagisa emyaka 7
kati gwe obwongo bwo n'obubugumya n'ogamba nti kino kyenteekamu oba si kyentina kuteekamu. Kati ogenda okulaba nga waliyo pulojekiti evuddeyo ng'ey'okulunda embuzi eya YPA nga bakugamba teekamu akakadde omwaka ofune akakadde, kati n'oteeka ku minzaani nsevinge na YPA nsevinge na banka zeefuna mu YPA mu mwaka gumu, mu banka nja kuzifuna mu myaka meka 7 no budget. Kati ekyo tuyita saving. Teriyo omuntu yenna agaggawala ng'ayita mu kusevinga. Okitegeera abaavu be basevinga. Kyova olaba abagagga bo ssente okuzijja mu banka si lutalo. Abaavu be bagenda nga ntekayo sente zange n'agenda n'ateeka mu banka. pulira Ayagala kuzimba nnyumba y'omugagga kyakola ng'agenda ajjayo ezo zennyini ng'azimba ennyumba ng'ogira opangisa ewuwe ng'ate bw'omusasula akozesa zizo n'akuzimbira gwe n'opangisa ate n'omusasula ng'ate omusasula ayongereza ku ziri z'omusasula ezazza mu banka bwe ziggwayo n'asigaza ekizimbe kye gwe nga tonaba n'otandika kola ki kuzimba yadde okugula ettaka. Kati ekikulu kiriwa bw'osevinga tolwayo eyo, tolwa mu kusevinga. Savinga with a goal. Bw'oziweza bwe papa jjayo teeka wali ojja kubeera mugagga. anti abadde Mr. Sempija Charles PRO owa YPA Youth Platform Africa discovering the genius in you. Ebintu bingi bigenda maaso mu YPA. Yes, akalango by the tukaina ku kati baba biraba. Yes, bulungi. Ne namba z'essimu no zabaziraba. Byonna biraba. Nenga bongero baso miri namba y'essimu atera. Oyongero bagamba we musangibwa. Okay. Then tumalirize show. Okusookera ddala njagala kwebaza SC olw'okutukyazaako fenga aba Youth Platform Africa otukoze bulungi nnyo. Mwenna abagoberera S Media mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagoberera YPA namwe njagala kubeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Offices zaffe teziri wala nnyo, ezisookera ddala ziri kumpi awo wennyini wooli mu ssimu yo. Teekamu ekigambo YPA GOTS, ebirala byonna bye tukola ojja kuba obiraba. Ekyokubiri, osobola okutusanga physically ku Lubaga Road. Ku Lubaga Road amanye enkulungo ya Kabaka oba wali n'atawetwa waliwo n'ebibumbe eby'engalabi. Awo wennyini tambula ngadda mu town ojja kusanga ekizimbe ekibayita Access Building. Opposite nakyo ojja kuba wakayisa Olex Petrol Station. Ojja kulaba awo ekifo kibangirizi boolezaawo n'emmotoka katimba. Ojja kulabamu kalina yesterday yokka ya langi ya grey kuliko ekifaananyi ky'embuzi n'ekigambo YPA. Aho ojja kuba otuuse. Ate owe Nansana ali ku Hoima Road. Tuuke Nansana genda wali awali Naluvule Stage. Ve Nansana tuuka awali Naluvule Stage emabega w'amafuta ga Prompet Petrol Station. Awo bw'otuukawo buuza omuntu yenna ali awo nti njagala offices eza YPA abalunzi b'embuzi. Bajja kusanga, bajja kulagirira bulungi nnyo. Bw'oba ng'otawaanyeemu osobola okukuba ku namba eno. Gw'ajja Lubaga ng'otawaanyeemu kuba ku namba eno 0703 00 00 34 0703 00 00 34. Gwe agenda Nansana naawe kankuwe bw'obanga otuuseewo n'otawaanyizibwamu abafere bangi bayinza okutwala ku office etali ya YPA kuba ku 0753 240 655 0753 240 655. Bw'onookubako butereevu ojja kuba otutuuseeko tusobole okubeera nga twogera ku bikwatagana ne ku investinga weewaawo ne projects endala ennyingi ze tukola nga Youth Platform Africa. Nyabo neyanziza nnyo neyanzeke. Amina. Naye nga mbadde SC wano ku A Talk with SC ne YPA TV. Gwe wena ntana bakusubscribe. Please go subscribe to these channels, liking, commenting. Ate era yonga n'okubuuza ebibuuzo wansi awo ky'otategedde tusobola okudda ne tuba nga ate tukyogerako. I love you all. We meet next time.